ebye bulungi mwe mugamba ki kakati tubadde tusaba oyogereko ka video ke twalabika saturatinga ne bu audio notes bwe twawulidde bulinkinze nyonyola ku bantu ki ekyabaddewo video abantu gye balabye ku social media okwo video eyo ntuufu nabadde ndi nasanze bajjo ne Abitex mu Chicken Tonight twali tugenze kawa mu restaurant awo kupoa nembasangawo nga bali mu kwa live zaabwe ne bambuuza BuchaMan buli kimu kye bambuuza mu video nenkibaddamu era nze kenyinze neyogeredde nadde sina mulala anjogererako obaani nze nayogedde buli kimu ekyabadde mu ka video ebintu ebyo bye wayogedde be babikubuuziza nga bo oba gwe wabyesenyikedde n'ogamba kanjogere ku point eno n'eno ofe tulina specific point bwetwalabyemu nga point ki gye mwalabyemu eya Bobi ya nti Bobi waba mpise okuddayo waba nkubidde essimu kubanga bino ebintu bya politics bitukyawaganyiza ne bakyali baffe bangi nnyo ate nga emuntu yona nakyo bifunamu nnyo kyamaanyi okitegedde so nayogedde nga njogera my mind with my spirit and my soul nabadde njogera ngera kyenjogera nkikakasa nabadde nkikakasa sina kye nayogedde nga oba nekwekerera oba kikino nayogedde nze sekwekera mba njogera ensonga njogera straight to the point tutandike katono nnyo oli muwabuzi w'omukulembeze ku nsonga za geto mu ka video ogamba nti omukulembeze ujja ku TV n'omuwabula yampita ku TV n'omuwabula kubanga sikyamulaba maze ebbanga simulaba I spent like 2 years nga simulaba pita ku social media ku Facebook nze koma mulaba ku TikTok kwentera okumulaba omukulembeze yagamba ina akasimu katono omugamba obaka omutuukako abufuna nakubuza feedback obaka simanyi wa omutuuka kubanga mbadde nga already sindika obubaka wange gyali embeera tugikoye n'embeera gye tulimu essaawa ya leero nga ffe presidential advisor okubanga president tulina mu advisingira ku social media na ku mikutu nga tetumutuukako tetumulaba tatukubya natukubya natutana kyatugamba natugamba wenga presidential advisor president abasasula ate mbate mumutuukire baya babuyifu n'enkomansi biringera ebyakawaani kalinga akawaani kubanga nti omusala buswazi okitegedde buswazi bwe tufuna ate nga president yasuubiza abantu ebintu bingi nnyo bye balina okufuna ne batabifuna abantu abo bonna bwe yasuubiza abantu batuukira wange bonna bagetoyite ebintu byabagamba obbawa naye batabibawa byonna ebintu bituukira wange nze mbaliisa nze mpowa nabo abamu bava mu bitundu ebyenjawulo abalala bava Arua abalala bava Ggulu abalala bava Busia Mbale ne bajja ne bansalako ate nga sirina busobozi busobola kubabeezaawo kwa omaze emyaka 2 nga tola president n'obuswazi baba kuwa bw'omusaala era obuswazi bwa tebukumala buba busente butono nnyo kati presidential advisor ku bantu bennina n'abantu president byasuubiza ebintu byabwe nabo banga bajje waka wange mba sina busobozi busobola genda kulabirira abantu abo ya omuntu ali ayinza okwebuuza BuchaMan baba presidential advisor afuna sente presidential advisor kisinzira presidential advisor ki kubanga emisala gyawukana omusala gwange gwenfuna nga nze BuchaMan owaba ghetto ziba sente ntono nnyo zensobola okubanga zisobola okubeezaawo abantu baffe aba ghetto kubanga presidential advisor bafuna sente ez'enjawulo kuba tetuli ku level y'emu omuntu ayinza okuddayo n'agamba mbuno BuchaMan yayagadde okuddamu kwatyo kubanga ayagala senkana president ayagala kulipira sagala kulipira nti ndipira njogera mazima kubanga twayokya okitegedde twayokya n'abali bakwano bo essaawa tusaba mugamba nti mpa sente alowooza olina sente nnyingi ate nga tulina sente Bobi wine olinda kasimo kokakugula tosaba mukubya n'omugamba owaayo twazirundako lwaki tetukolako kintu kineduddawo naye takubudde nze namba yesigirina ate ennaku zino naye kati ate naye tokyamukubira bukubiza essimu n'omugamba nti mukubira ssimu okitegedde simanyi na namba ki gyaliko nze nninze bulinzi bwa nankubira ssimu aŋŋambye nti yingirawo naye nga wandeetaaze okuddamu okujoyininga forces ne Bobi Wine olw'okudda mu kibiina kye
okudda mu kibiina kye nga lwaki sikiddamu nsobola okiddamu kibiina ki kyoyogerako NUP nayo nsobola ogibeeramu nsobola okubeera mu NUP nga bwe ndi essaawa zino n'aba NRM naye nsobola ogenda nembeera mu NUP kubanga ate Bobi byonna byali byonna twali twabipulaninga dda twabyogerako dda I know each and everything yeah waliwo ebigambo bye mwayogera nga mumaze ositati bibiri bakwate bwa presidential advice oyogera ku mwami Bobi Wine kati obyejjusa oba byonna byali bituufu byewayogera namwogerako ki sijjukira tayagaliza talina kyabazimbye talina kyabayamba no okwagaliza waliyo omuntu ayagaliza waliyo n'omuntu atayamba baawukana waliyo omuntu ayagaliza naye nga tayagala tofune okitegedde Bobi asobola okukwagaliza naye tasobola ate kukuyamba nnyo okumalayo okitegedde nga president wasobola ogamba nti kati nkukwatidde ssente bwezi tigenda okola ekintu bwe kiti asobola okuwa obuswazi bwaba akuwadde naye atamalayo naye ng'asobola okukuyamba kyansonga kyekutuusiza ku point eyo okubeera nga ate wayogera birala ate kati oli ku birala kiki ssente no si ssente kubanga buli omu essaawa ya leero embeera nga bweri mu bantu n'abantu balowooza mbu tulina nnyo ssente nga tetulina ssente oba olina okuvaayo n'oyogera kubanga abantu balowooza baatuwa ssente abantu balowooza Museveni atuwa ebintu Museveni tatuwanga kintu na kimu nze sina kintu Museveni kye yali ampadde sina kintu na kimu President Museveni kye yali ampadde emmotoka ya mukyala wange emmotoka nze tebampangako emmotoka ne bampa emmotoka ne mutamanya nti bampa emmotoka NRM kikyolaga kye yali ekwadde tena kye yali empadde NRM kuba ne kadi ya NRM sigirina ate ssente bali bampaddeko ssente walindabeko nga ndaga ssente zino za NRM eja Bucha wavanga n'okoleranga gundi outreach mu baana ba ghetto bulu na kivubo bulu biki ssente ziwaziganga okutuuka mu bantu kitegeeza nti olina ssente nsobola okuvaano kubanga nze ndi ghetto youth nentuuka mu ba ghetto youth abo bonna abantu betwagenda twali ku campaign nga tukampainingirako bantu muno mu Kampala abali besimbewo bammeeya betwakampainingiranga wagabanga n'ebintu ate okugaba ebintu omuntu waba akwadde ebintu nti bituuse mu bantu neme okubiwa wambirye mbyeze nalina okukwata ebintu bye nga nembikwata nembiwa abantu ekirungi nti mwana banga ngaba ebintu nti ensawo z'obuwunga butto era byalinga bisaya bya Christmas ngokuwa ebintu nga yo NRM ngobikwata obiwa abantu neze tebampanga ku ssente nti NRM nekwata ekisawo kyatene n'ekimpa tebampanga ko ssente I am appointed by the president era nina signing a mandate ne president njirina office of the president Babalanda ye minister wachi wa office of the president yes naye kyenkubira emmeeza essaawa ya leero kwe kubanga abantu batubanja ebintu bingi president byasuubiza abantu babanga bintu byabwe ate bo ne balowooza nti ba BuchaMan balina ebintu bingi nnyo okitegedde ate nga tulina kye tulina nze sina kye nnina ogwo omukolo gwategekebwa Balamu yategeka ogwo omukolo era NRM yalaba Balamu nebagamba gwe yali akikuliddemu era wakwata ona vidiyo gye wakwata wagikwatira wali wansi ng'endejje nga ku ndejje university awo wansi ng'oyita abantu bonna bajoyininge gwomu ku bantu abagamba bano bagenda wali bano bagenda okufuna wali no omuntu yali ayimbye oluyimba lwa President Museveni era babanga transport bwe munaddayo mu kitundu gy'avudde ogwo omukolo gwategekebwa NRM ne Balamu eyateeka ogwo omukolo nze sebankwatirako ssente banga bakwata ssente ogenda oteeka omukolo tumaze ebbanga tulaba mukulembeze bangi nnyo kubanga nze lwakuba nti nze ndi ghetto youth nsobola okwebeezaawo nsobola osurvivinga naye nze bino mbikooye Jaja Bucha ogedde ku kya namba ya Bobi kitogirina n'ogamba ajja kukubira osuubira yalina ebyo ate onoonya BuchaMan Kampala n'omubulwa tosobola kunoonya BuchaMan Kampala n'omubulwa enamba yange ebiri ku mitimbagano wevuma okujoyininga NRM nze siri wa NRM
nkugambye ne kaadi ya NRM sigirina, siri wa NRM. I'm a Rastaman. Ekifo si kyevuma naye neevuma okuba nti banteeka mu bantu ne balaga nti bampadde ebintu nga tebampadde ebintu bya kukozesa. Kikyokka kye neevuma. Muzeeyi singa abaakulaba kiki oyagala akole era gwe ki ekinasatisfying omutima gwo? Nze muzeeyi kyenjagala akolere eggwanga lino be bavubuka ba ghetto abatalina mirimu, abavubuka ba ghetto abali eyo abakera okunywa bunyi drug ne zibakuba nga tebalina kyakulya, n'asula ku luguudo n'amala ennaku bbiri nga talidde kintu kyonna ng'anywedde bunyi enyosti emukubye naye baka ku kkubo. Kathaline Kusaasira namukubira essimu ne mubuulira, yankubira essimu ng'alabye akatambi n'ambuuza n'enkimugamba ne mugamba biki byempitamu na kiki ekiriwo ewange ku sayidi yange. Yankubira essimu. Kathaline Kusaasira ye kyaŋŋamba aŋŋamba kyekimu newe naye talina kyakola ki kyalina. Omuntu agamba nti omukulembeze yabagoba abamukyamu. Omuntu agamba nti President Museveni yatugoba. Tampandikirako bbaluwa engoba naye just kyennettise kyekikola ki kyekimmenya kubanga abantu balowooza tulina nnyo nga tetulina. Lwaki temuzaayo bakoze mwasannyala kubanga bakubuuza kuba nti omukulembeze yabasuubiza alibawa ate nga temubirina nga agabakulembeze bakugira essaawa. Notulinda bisanja byaffe biggweko okulizayininga. Kati nze ku myaka gyendeka nsobola okulizayininga. Omuntu alizayininga abeera myaka 8. Kwa ne presidential advisor waliwo abali ne myaka 5 abansookayo mu eyo office nga bakyaliyo. Ffe twagaatereze mu mbeera yaffe ey'abantu ebintu ebasuubiza abantu banaabibawa, ebintu ebawa abantu ne babasuubiza okwetoola eggwanga lyonna baveeyo babikwate babiwe abantu bye babasuubizwa. Projects ze babagamba bakolera abantu baleme kudolooza nti ffe tulina ssente nga tulina ssente. Abantu abamu bagamba omukulembeze yakoma kubba amanya temwadda mufuna kintu kyera kyonna nga nawe kubyera woyogera. Office zammwe nga gwe president advisor ezo ziri ludda. Nze sina office, nkugambye office etutwala ye office eya Babalanda, Minister Babalanda ye office etutwala. Nze sina office nti no office yange munsanga wano. Babalanda yayogera ki ku nsonga ze kali abatwala? Minister Babalanda nze nasemba okwogera ne Minister Babalanda kigenda kubeera mwaka mulamba. Mazoe mwaka mulamba nga sogera na Minister Babalanda nali kyankwanzi nasemba okwogera naye. Ya office tabamu nibengena office tabeeramu. Bakutuma proposal ne bakutuma empapula ne bakutuma ki ne bagamba protocol n'ogamba protocol kiki kyekyokulya nti bwongamba protocol gyengeyo oteka ku mmeeza ndye kyebaŋŋamba nakuntuma mpapula ya Bobi babawa bitiibwa naye obuyinza temubuyina. Okuwa ekitiibwa nga tekiriko obuyinza bugenderwako ne ssente n'okutukiza emirimu gye baba bakutumye okugenda okukola ku ground. Obadde ultimatum ya bbanga kisinga gye bakyusaamu kuwa bintu bye bakusuubiza. Nze sigenda bagamba essaawa ena gyasi balabe kiddako. Sina kyengenda kugamba abantu. Oddamu NUP. Sina kyengenda kugamba abantu nti ngenda badde ennaku bwe ziti just bagenda kulaba kikigenda kuddako kye babalinda. BuchaMan obeeri ne mu NUP tebakwagalayo nga bakugoba kati bagamba agenda obeerere ttale. Uganda nnene nsobola okubeera awantu wonna n'abanneetaaga bangi. Mu kavidiyo ogamba omukulu principal Bugwayi addemu ayite amagye ga Firebase amakadde nomenya amanya bapaloti bakuma kibalama mwagala kuddayo ku pik naye mwali. Amagye ga Firebase amakadde kubanga kati jjukira essaawa ya leero abantu bonna beebuuza abasajja baliriddawa. Era gaba galina okudda ku kidonzera bwe nkomawo bwe nti manya amagye gonna ge tuba tugakomyawo ku front line. Abantu abamu bagamba muno Bugwayi ayinza okukaza amagye bakadde nga ddala gwe omuyinza omulyamu oluko nyumba nga mugenze kubegeruwo. Omuntu onoomubega otya kati nyinza mubega ki
nga buli kimu nkimanyi sina kyenyinza kubega Bobi Wine nga buli kimu nkimanyi bino byonna kugambye byali mu plan bino byonna byali mu plan tekyagwa bugwi nti olunaku lumu akere ku makya afuke ekyo kyali twakiplaninga beera ghetto president ono vice president ono minister wa kino ono minister wa kino ono ambassador cabinet yonna weeri nga bwe twagisettinga cabinet weeri nze abantu just balinde kikye ngenda kuzzaako